n'oddayo ng'oli happy. So Musuuso twamusanga eyo ku Birinzi Beach olunaku lwe twasooka okumulaba nga oluyimba olwo nali naluwuliddeko ku CBS nga balukuba naye nalusanga luggwaku kati naye nga omanyi oluyimba nga lulungi nalusanga lusiibula luti nga siina buyinza buluzaayo ndi ku leediyo okuliriza kati tuba tuli ku Birinzi Beach sabo nga batuleese nga tulamu bakabejja kati mikiwa yimba amaliriza yali yerabidde n'okwerabira nno kati alukkirire bwati mu madaala n'agamba bakyali bange tubeere mbasana ki ne baddamu nalo n'agamba nina wano kakyali kange twakoze oluyimba n'amagambo agabwati twakozeyo oluyimba balita ya nnimba kajja bayimbiremu awo kati ng'oluyimba erinnya nze sirimanyi n'oluyimba nga simumanyi nga n'omuntu kuboogera simukola ki simumanyi kati bagenda okutandika kusikira lwalina navuba yali yakozeyo bagenda okutandika oluyimba kati oluyimba ne lunyumira omuntu wala simpira nga binyumira musicale lugenda okutandika okuyimba kati obwongo ne buddayo ne bulireetinga n'oluyimba lwe nawuliddeko oluyimba ne lunyumira nnyo kati ekisaati yali ya pinki n'agizingako wasi emikono n'ayingira n'akwata n'ajja n'atukiisakiisaamu awo abaanukula ne baanukula abalala nga tibaanukula bulungi mbeera bwe bibeera mubimanyi so ne tutandikira eyo Musuuzo ne tutandika omulaba oluyimba ne lugira era twagenda okubeera ku Birinzi oluyimba olwo nali ndufunye batwalina bwani disiki twali tutambuliza ennyimba tetwalina kompiuta zino zitugenda nazo kati netwalirirawo ng'ogijjawa kitugira oluyimba twavayo nalo netugenda netutandika okuluma ku rediyo buttu oba waayita omwaka n'omwana ekitundu n'agibulwaka kunamawanga alla 2010 ne tutandikira awo ati Musuuzo oyo ali naye ne tumwagala ebiggete gisobola nakunnyonnyola ne tumwagala nnyo twana extent oba kino lwakibunyumizaako twakuba endongoyo kino sikwogerawe twakubako endongoyo ku rediyo Buddu ne batuuka okukino kisinga bakama baffe ne batugaana ne tulemezaako ne batuwaako suspension olabadde okimanyingo ne batususpendingako olwokuba nnyo endongoyo naye nga nabo tebakikola mu bubi era sibanyiigira wabula amazima twasukka banne twakuba ebintu by'omusajja ne lutuuka nga omanyi nga ne bw'oba oli musasule ng'oli ku musaala you couldn't do it the way we did it ate wenjogera oluzungu mubimanyi so ne tutambula ne tujja okuva ebiseera ebyo tekitendera okwogera nti okuva luli paka kati mba ntegeeza byonna ebiyise wakati awo so ne tutambula ne tujja ne Ssuuna oyo nga tujja tukola bye twakola ndowooza twatuuka nga yali 2016 mu April Ssuuna ye n'agenda e Kampala kati nze n'ensigalayo eno nali nayo ebyange byaliyo nga tebiŋŋanya kugenda ababimanyi mwali mubanyi bayibeno nga nkyagala okukola bapresenters abalala si weewaawo saabakola zengala ennyingi zempulira ezo saabakola wamma obwedda tibali wantu babagamba so mpulira ndowooza nti ekyo nakyo kiri mu bye tukoze Emton Media Skills nga tugitetenkanya ate nno siva ku biseera bino naye ebiseera byange asente kaffe akawano ono nno yagipulufinga so tweyanzisa nye tweyanzika olugendo lwadde luwanvu wano ewaka okuva ebiseera ebyembagambye okutuuka kati wano nze waka nyiyirira emiryango n'enzulukire mu bimaanyi abali wano batono abakikola ekyo muzono nyingira nga bwendabye nenyingira emmaanyi era nze okujja wano kineeragisa kuba na Ssuuna nze mbalina egyemba amakulu gange ng'omusajja Omuganda nempitayo nyinza okuba nva Bugabira nenzijja wano okitegeera so kati nze okujja wano era ndowooza Ssuuna oyo nate kati lwatigoimuni abadde wano nayiseewaawo kati waliwo nayiseera enyuma mbadde nzija ati mukadde nesimusangawo otuukaawo n'obakingaawo
n'olekawo n'olingizaako olusuku n'olera wali kiyimba ky'embizzi nga taliiwo era mbizzi so tubadde bwe tutyo mukyala Kayondo ono ng'ojja oba ova wali mu mmotoka era nze emirundi egisinga obungi otubale nibeera ffenna nga omala kutuuka ali nga kusuka nga era naye mulamusizza oba titulamusizza ati ng'olina oluva mu mmotoka ng'emboozi etandikirawo ng'atandikirawo ng'akunyumiza niwayongera ku reediyo emyezi ng'ebiri emabega emboozi nekwata kati so nze wano mbadde waka era waka okitegeera era waka so wano bwettu bwe tubadde era kibuzaabuza nnyo n'abantu waliwo bamwe nti bakuba empagadaga nedda kati oyo bonna mukyala Kayondo yabazaala naye oyo taatawo yamuzaala bukatiya so si bwe kiri wafuuka waka olwa Ssuuna Beene oyo n'abalala bonna tukolagana nabo naye Ssuuna ye yali emmandooso tolira ndowooza ntegeerekeka so wano newofuuka okubanga waka era nze bw'onsanze omu ng'atabaala ebisembo bwe nnyingira emmanyi bwe ngenda tufumba kyali bwe tuyingira ono ng'atamutse so bwetyo tutambudde obudde bwonna nyongera okwetza muna oya tubeereddemu n'obeerawo bwe twasuze nabo jjo ku masimu nga mutukubira kakati ate tugenze mulabo tobinagizibwa ati ekiro ekyo mukadde lwafa twasuba tutunula ndowooza tolagayo essaawa yalinga emu ate twali twakagwawo essimu ali nezitusanga zoogera birala etujja so twongera okulweyanza mwenna Ssuuna lwakuba taliyo naye nze bwe tuba twogera ebyaddala nze ng'omuntu maama taata yafa nina emyaka 12 maama naafa nga naye emyaka 16 mu 23 kakati Ssuuna kino kati firimu gyatandise kati eno firimu eyaddala firimu eyo nze ngizannyo okuva luli paka kati akitegeeza nti Ssuuna eyinza obutamusumbwa nnyo kuzannya kuoleta alina omuzannyi waayo agyewangaddemu tugenda kugezaako nga bwe tusobola nga bulijjo etubadde tugezeewo okulaba nga tusigazaako ekigere ku muliro naye Mukama Katonda naye ndowooza atulaba akimanyi tuli baliribi era tuyiribye ebbanga lyonna tugenda kusigala nga tukola nga bwe tubadde tukola wabula kati nga mbongo waffe tukitaddemu nti kale ate ebyaddala tusigadde ffe Mukadde akoze eki agenze so bye bannaye tweyanza gye tweyanzeege